ala omuyimbi Irene Namubero yakola lonchi akatabo. Akatabo ke kaliko My Mother Knows. Kati bingi ne byogerwa. Irene omutima gwoyina tolisonyiwa maama wo ni waba yakola ki wakiri musonyiwe move on, you know. Kati mbandi awo ndaba story ye ku NTV mwasuze mutya ngaga byonna bye nawandiika ate nasengejjamu mulinde waliyo part 2 ey'akatabo. Awo saayogera ku maama, nayogerera abakyala abali eyo n'abaana abali eyo abataagala kwogera ku bazadde baabwe, abazadde be babayisaamu. Naye ebisinga ebikambwe ebiwewula maama nabisengejjamu nembijjamu. Story ya Irene Namubiro nze madde njigoberera okumala ebbanga. Akatabo ako yakatugambako dda naye yali atugambye ajja kata ng'afudde bajja kasoma ku lunaku lw'okufaako yatugambye. Naye kyanneewuunyisa ate oluvannyuma n'amaana yakola ki nanti neyekyusa n'agamba kakole ki anti n'alaba nga bye bamukola bingi n'akata maama. Nga bingi ng'ate bimuluma omanyi wabaawo n'ogamba waayi Edwin oyo kamusiriikirire ogera okulaba asusse n'ogamba naye kakyogere kamuwe ebibye kati Namubiro maama ayinza okuba yasussizaamu yasussizaamu naga kankate. Wali atugamba akatabo gye kali naye yali atugambye ajja kata lunaku lwafa bakaprintinge bakagabira abantu nga buno batugabira obutabo bwa maasi mu kuziika. Yali atugambye naye waba yamala nagenda olaba atagamba launch neŋŋamba nyamusajja wange akola ku ttiimu ye musajja wange yeddira ndiga bamuyita Arafat Bosa Serunkuuma kati aŋŋamba tugenda ku launch oliwa nimugamba bakuwa invitation. Musajja wange nnyo aluddewo nnyo ku ttiimu ya manager, ali ku ttiimu ya era ba manager nga babiri. Ampeyo interview ya Irene. Era oba oyagala interview yitamu oyo Bosa Arafat ogenda kumpa ku namba. Naye Irene atera nnyo mupostinga kwano gwenye kati nze tukwataganya nnyo naye kuba wasajja wandiga meddira kimu yeddira ndiga kati aŋŋamba jjangu tugenda ku launch neŋŋamba saagenda wadde yali aŋŋambye naye nadde bbayi nendowoozamu neŋŋamba akatabo ke yatugambako ako amaziika ate nga akatadde oba yalaba aluddewo okufa naga Mukama Katonda akyankuumye naga obanyiza nosooka naye lwakuba nze ebintu Irene byayogerako kati ebyaddala abatulaba tebasobola kubitegeera okuggyako ng'embeera ogimanyiiko. Lwaki ffe tukuze nga tulina ekitiibwa kyetuwa abazadde era nga tumanyi omuntu asinga okwagala ye muzaddewo. Kati okuggyako nga oba olabye ku bintu ebingi nga ffe tukoze stories nyingi nnyo ez'amawulire tusinkanya abantu bakiwulidde stories zaabwe. Kati ffe tumanyi these things happen bibaayo gyebiri kati ffe tubali tukimanyi. Era Irene agenda okwogera bw'ati nze nga abamu ku ffe tugamba tuli ku side ya Irene era nabipostinze nobipoze nabyogedde ku TV nemala nebipostinga neŋŋamba abantu nze mmanyi abantu bangi abali mu bulamu bwe bumu Irene Namubiro bw'ayitamu era n'abalala bangi tebasobola kwogera. Naye olwabipostinze abantu ne bajja ne baleeta obujulizi bwabwe nga babuteeka mu comments. Abaagala bagende babikebere ku TikTok yange Ronnie Mark Kiyingi nabitaddeyo akavidiyo nakataddeyo abantu ne bajja mu comments. Nange maama wange yankola kino I can't believe. Zo wange mubi nnyo singo wa Irene bali omwo beetwala buli muntu ali mu kuwa bujulizi bwe ku maama we. Bali omwo abantu bagende bajjazira comments nyingi bali omwo bali mu kuwa bujulizi. Lwaki nti nze nali nkirabyeko era nadde nkimanyi nti these things happen. Abantu obulumi obwo buba bungi. Obulumi butandika bwe buti nakibuuzaako lumu omusumba nga mubuuza ku kintu ekyo musumba asabisa ewa Pastor Tom ne mubuuza bino ebintu biva ku ki. Omusumba n'aŋŋamba nti rejection ye yejja ng'omwana oyo akyali mu lubuto. Bamaama bano batera okukyawa abaana abo nga bakyali mu lubuto naye ne bamaama tebamanya alabirawo ng'omwana we tamwagala naye nga naye tamanyi lwaki omwana we tamwagala nga naye yamuzaala. Kati embeera eva ku taata osobola okujja olw'engeri byayiseemu ng'ali lubuto taatawo byamuyisizaamu ng'ali lubuto. Ekyokubiri esobola okujja senga omwana no bamuzaako mangu nga olubuto oluzze talwetegekedde. Ezo zonna nsonga zivaako rejection. Omwana akyali mu lubuto olubuto bade tolwagala n'ofisa nga oli lubuto. Waliwo abaana abamu nga maama wagezezaako okulugyamu n'olemeramu obanyaba abaana beekwatako
ku bisenge bya nabaana newekwata ku kyenda nagasijja tolina gyendaza n'okola abortion olubuto ne lugaana nomira pills ne bigaana kati omwana oyo naye asobola okufuna rejection ng'akyali mu lubuto n'okumuzaako amangu jjukira abaana bebazaako amangu olubuto oba tolwetegeera oba tokyayagala ono ate olina ajja mu lubuto nga teraavu yonna okyalina y'ono gw'oyonsa kati ono ebiseera ebisinga okula tomuliiko oli ku ono kati nga tomwagala ne byoyogera bino ng'oli lubuto kati rejection yene ejja ku baana abaana be tuzaalira ddala ejja nnyo ng'omwana akyali mu lubuto kati ate wawulira story ya Irene nti amwajja na nnyina gw'omanye byamujjayo eri kitegeeza kyangu nnyo okubanga byonna maama byanyiigira obusungu bw'alina ku mwana okubanga tamwagala nga bwava ku taata we oba alina bye yamukola okitegeera so ngeza okugamba nti bino ebintu bya bulijjo bisoboka naye buno obulumi bw'amaanyi nnyo bw'oba tobuyitangamu togusabanga obuyitamu obulumi by'okubeera rejected by your own parents bulumi bw'amaanyi nnyo omanyi waki bw'amaanyi ebiseera ebisinga omwana akula rejected naye ng'amanyi bwe naakula nenfuna ssente nembikaminga successful maama ajja kumala nzikirize ng'omwana we darling we kuba nze ajja kuba breadwinner kati nno njagala okubuulira ne bw'ozifuna ssente maama nga teyakusiima osigalayo mu position yo eya rejection osigalayo kati kyekikyasinza okuluma abantu abali successful nga abazadde basigadde baba rejectinga ne mu bukulu bwabwe ne mu bugagga bwabwe ne mu success yaabwe omuzadde asigala ako rejectinga wadde ogagga wadde eyo ye rejection gyekugamba ejja ku mwana ng'evudde mu lubuto teriyo kigijjawo ne bw'ogamba nti nfunye ssente engagga wadde maama ne bw'oba omuweereza ssente buli lunaku omanyi nti osobola okuwa maama oyo nga maama we yakurejectinga osobola omuweereza ssente n'akola ebirala byonna byakuddamu okulaga nti azifunye naye nga takugambako nti weebale nnyo mwana wange oba akusabireyo omukisa naye ng'azikulaga ayagezako okulaga message agifunye n'ogaa naye omukyalo ono alisiima ddi oba n'atuma mutowo yakkubira mune ssente tuzirabye weebale naye nga ye maama tagambyeko ka thank you tagambyeko nti mukama akuwa omukisa akuddizeewo wodde takubikugambye ebyo byonna kati abo abaana bali rejected by their parents ebyo byekugamba babimanyi ne bwaleeta enkuyanja y'ebintu n'agiyiwa ewaka maama ayinza obutamugambako thank you bannange birungi nno birungi naye kali kaweebale thank you nga kamuluma okukajjayo akokumusabira omukisa nga takataddeemu naye ng'akanyiza birungi obiguzeewa oyiganga oleeta bijja kunyumira gujjanga oyambalemu obakoledde baabo balabe banyumya naye nga kali akokuzza ebbali akwebaze n'okusabira omukisa nga tekaliimu kapaati awo abo abantu abali rejected by their parents tebakimanyi kitegeera bw'ofuna ssente n'ogaggawala osigala mu position yo kyova olaba nti bano bayiriini obulumi bwe balina gwe tobumanyi ng'amaze okukola byonna eggwanga byonna limutendereza ayita abantu ku Serena ne basasula emitwalo 10 ne bajjula naye nga ye maama agamba tonnyumiza taagala kumanya tombuulira ate era waliwo ne story gye yakoonyeeko awo n'aganze ekyasinga okunnuma jjajja wange ku jjajja bye yali atukoledde byonna ejjukira bajjajja tebasiimwa era yatadde n'akayimba bakayita jjajja naye abajjajja bo tebalowoozebwako naye nze jjajja wange nali nsazeewo mulowoozaako nga tannafa mumwetikke mutwale ewa efulaasi nenkola passport buli kimu nekiggwajje ne maama nenda okutuuka obbaaniriza ku airport nga maama yekka yaaliwo nga jjajja tazze mubuuza maama jjajja aliwa talina kyayogera kati Irene n'asigaana eyo twama naga wembadde ndi okusanyusa jjajja wange onkoze kino ngubuulya amazima Sanchez bwe ntandika kunyumiza mboozi y'abaana ba rejected by their parents ebimu binga ebitakkirizika naye nga ate bituufu lwaki nti bano abazadde balina bye batuuka nga ye takifiiringa nti omwana we ali mumuliisamu ekyo ekintu yabanga atakiwulira kuba omuzadde nayogerako naye naŋŋamba nze simanyi nange simanyi baganda be baŋŋamba nti maama ono omwana kiki muganda waffe oba si muganda waffe tulaba ali bibi kati baganda be nga be batuukirira maama waabwe ne bamugamba naye maama ono ye nga omuyisa bulala oba ye si muganda waffe tubuulire kati nga baganda be balaba embeera eri ewaka naye ye maama naye agasimanyi naye yagaze simanyi ye ng'alabanga ebirinomo ng'ebya bulijjo kati njagala obategeeza bassebo ne bannyabo bino abasaba asabako abagendako ku kyaki okusaba bino musobola obitegeera
Gwoyinza okuba obadde omanyi omuzimu gw'obwavu gwe muzimu ogusinga okubi obwavu bwe bukuluma bwe bukuleetera endowooza omuzimu ogusinga okubeera dangerous baguyita muzimu gwa rejection. Bw'oba obadde ogoba mizimu nga gw'omanyi ogw'obwavu gwe gusaasinza okulemerawo munnange ogw'obwavu asobola okugoba omulundi gumu ne gugenda. Omuzimu ogukyasinza obeera dangerous ogukigomya abantu baguyita muzimu gwa rejection. Rejection esobola okukutamya obulamu mu nsi muno n'obwavu kye butasobola kukola. Rejection esobola okukuleetera obulumi obwavu kye butasobola kukuleetera. Bw'oyinza olowooza obwavu bwe bubi ennyo oyinza okuba ogamba obwavu bwe bubi ennyo kuba tonna bakulooza ku rejection. Rejection mbi nnyo n'okusinga obwavu. Tovuga nti bayiriini bagagga naye bali mu bulumi gwomanyi lwaki? Rejection tayagalwa. Ne bw'oba ofunye ssente tebikola makulu. Era abamu kye bakoze ku rejection eya family babadde beewala family n'akola bibye n'abeera bulamu bwe. Bw'oyinza olaba nga si kirungi era si kituufu nange sikiwagira okwewala family naye waliwo abakikoze ne bafunamu ku mirembe nga ye agamba lukuva lwe nakikola ate sikati nfuna ku tulo. Anti era Irene agamba okuva we nategeera because luli nali empaka nga mbiwulira buwulizi naye kasita okuva we nategeera nti maama yabikola ofunamu ku mirembe. Era abantu bangi leero nga family agikwata n'agiteeka ebbali n'atambuza obulamu bwe nga family agirengerera mu distance. Kale nze kye siwagira baggulako lutalo, nze mpagira kubaleka mu distance ne tobaggulako lutalo. Balekeeyo bakole byabo okole bibyo. Katolo bamanyina ekintu kyayogeranga yagamba nga baggalireyo nga baggaliddeyo kati tobaggulako lutalo naye baggalireyo balekeeyo eyo gwebeera eno. Olwo we basaba obuyambi osobola obbawa. Obuyambi osobola obbawa nti as you please si byampaka gwe nga ky'owulidde ky'oyagala nogamba enwe. Kati omuntu asobola okusaba obuyambi Sanchez nga muganda wakusabye obuyambi n'ogaana obbumuwa naye ng'ate omwana we yeetaaga obuyambi n'ogamba omwana we kula omwana n'ogamba omwana we mulwadde ali mu ddwaliro n'ogendayo mu ddwaliro n'olambula ne bbiri n'ogisasula naye ng'ate ye kabuzaala bw'aba yeetaaga obuyambi mugamba abusabe jjajjaawe tobumuwa. Okitegeera kati obuyambi buvaalinga naye waliwo abamu agamba famire ngigaliddeyo naye we maasobodde kyensobodde nja kikola n'akikola. So nze mbagamba bassebo ne bannyabo Irene Namubiri kyayitamu temukiyita ekyangu ate ng'ekyo ekintu ekikutuukako tekimanyi bwavu tekimanyi ddogo tekimanyi kikyabulabe kikuleetera pain ne woba oli mugagga osigala okaaba. Rejection. Rejected by your own parents. Okimanyi ekyo? Anti mulimu abagamba Irene ebyo byonna yes be happiness naye naawe sigwatuukiridde. Teyeetaaga kutuukirira. Kino kyayogerako kiri wakati we na maama. Okitegedde? Mumugambe tatuukiridde eri maama we because kino kyayogerako kiri wakati waabwe. So kyonna kyoyogerako ekya Irene obutatuukirira kino okuba nga kiri in line with her and the mother. Tatuukiridde eri maama we. How explain to us yoke tukuwulirize. Boga Irene tatuukiridde ojja kungamba tatuukiridde wano wakola gundi bwoti wakola kusaasira bwoti ebyo byaba kusaasira. Twagala by'otunyonyola nga biri mu line naki na maama we because kati kino kiri wakati we na maama we. Nze ne maama namusobyawo ayogere. Bino by'ebagamba osobola obutabitegeera omanya abantu bawoza maama ye maama taata ye taata because bino tobimanyi gwe kyasi ekyo kyomanyi kye bakubuuza bakugamba ti maama ye maama taata ye taata kyomanyi kati bino tobimanyi kati twagala tubikutegeeze bino bibi nnyo ate abazadde babikola. Nina musajja wange anvuga ku boda mutuma nnyo abadde alina ebintu byayitamu nga atoba n'amalogo naye ng'agaloga amuloga agasindika ye maama wa muzaala kati nga naye akuwa story ng'osobola ogiwakanya naye bw'akutuuza wansi n'akunyonyola olutalo lwe balina mu famire yaabwe ne maama waabwe ng'ogenda bikkiriza kimu ku kimu step by step nga amalogo agamutawaanya agabasuuza nga batunula maama yagasindika. Nina ne kyali wange awo yaŋŋamba ebintu ne muganda edda muganda we tasobola kukola ekyo. Muganda we ddala ne muganda we tasobola kukola ekyo n'agamba billahi tallahi. Ate ebyoluganda byo eyo story etandika y'abooluganda bajja kujja muno bayiwe comments nga nnyingi bwezi. Wallahi omanyi muganda we okutwala omwana we omutwala ategeeza ki? Like tuli ba Luganda nenziga omwana we ne mukubbako up to now yamutwala mukozesa ki? tewali amanyi.
oba yamusaddaaka tewali amanyi. naye ogwo guba musango ebyo tiba bya lugano ogwo guba musango Omwana yabula up to now. naye ogwo guba musango awo oluganda mugambe oba omumanyi mugamba ave muzannyo Namugamba nangamba ate mami tayagala mwana we ate musibise kati maama omugamba maama omutegeezako ng'olwedde oli ali mukomera n'omugamba mutabani mutaddeyo andi maama akola buli kimu najjayo omwana we. Akola buli kimu guli guba musango kitegeeza gulina okugenda paka mu kooti baguwoze agenda asibibwa asaavinga ebbanga lye bwe kirina okuba. So esoola eyizo sulawo eya rejection ate bw'ogamba abantu boogere bujulizi baganda baabwe bye babakoze ng'ovudde ku by'abazadde baganda baabwe Allahu Akbar. So should we say nti maama yeekube mutima oba Irene yeekube mutima? Maama alina kwetonda anti waliwo bino maama tebamulaba mukama maama omuddamu otya maama omutuuza otya bigambo ebyo byebigambo byabo byenkugambye abatamanyi jase ekyo kye yakula omutuuza otya maama wo mubigambo yakula bamugamba maama tebamutuuza mubigambo yakula bamugamba omukulu tasobya yakula bamugamba maama ye maama kati ebyo bino tabitegeera tamanyi nti obulamu ensi eno esingako ewaka wammwe wakulira life nene okusinga ewaka ewammwe wakulira okusinga ennyumba yammwe mwe mwakulya mu kakompawundi gwe koomanyi gana amawulire kye gatuyambako twatula nkubukedde awo tulina olupapula lwabukedde mulimu peji bagiyita ebituuse ku bantu mukwano abantu bajja nga batuleetera emboozi zaabwe bayiseemu ng'owuliriza n'owunga naye tulina obiwandiika tubiteeke mu mawulire kati ebyo byatuopeninga nga tutegeera nti ensi nnene n'okusinga ffe bye twakuliramu ewaffe eno ensi nnene n'okusinga ffe famire yaffe bye twakula tumanyi kati nga bw'osanga omwana w'omugagga eyakulira emuyenga binnyo bye mugenda okwogera wano nga tabitegeera nga abatunya bo tebuuze muli kukiwa nga tabitegeera bikozi ye obulamu tabumanyi tabulabanga nako gye yasomera gye yakulira gye yabeera tabimanyi ebyo okitegeera kati n'abantu abaakulira mu ezo family zino bye twogerako ebya rejection kyangu nnyo kubanga tobimanyi nti gyebiri naye nkugambye tokigezangako okirowoozaako kutuukako kubanga kibi nnyo nosinga obwavu. Rejection mbi nnyo naddala rejected being rejected by your own parents n'okusinga obwavu era eri namubiru mwaba mujajinga n'abamwogerera because temumanyi temugendangako mu experience gyalimu oba trauma. Maama kale olaba n'embizzi bwezaala omwana osobola ogisanga emumekese emulidde tomanyi ebisolo ebiri abaana baazo nga bwekimala ozaala omwana balina omutegulawo mangu lwaki kyogamba kyo kiba kimuzadde tekimwagala naye kiri tukirala nnyo n'ekisolo kisobola ozaala omwana nekimumeketa nekimulya ne mu bantu waliwo abazaala abaana nga be babatta oba be babaloga naye nga ye yamuzaala naye nga yamuloga oba yamutta yamuwongayo abalaba bawongayo mu sitaani bamuweemu ssente kyogamba mbu ssente ziba tezimusingidde omwana wowongerayo omwana bakuweemu obugagga kyogamba obugagga bwa tebukusingidde omwana kikyoyogerako ngusimanyi because someone yakuzaala mbu alina okuba nga akwagala nnyo 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 nga babawongayo bulijjo mu masitaani ne zibanywa bo ne bafuna ssente. So maama owa Irene wadde oba omwana yakula oba mwana we oba kyoba ayinza okuba yakunyiiza ng'omuntu omukulu mwetondere funa engeri gy'oharmonizinga because ate we tunaalinda part 2 ey'akatabo tuyinza okuzirika omukyala yagaye nina part 2 ey'akatabo tetugenda kusukkako wano olunaku olwaleero tubadde ne Ground Media Kamoga CEO Ground Media olaba ebigalo bindi byayambadde oyinza ogagenda ku mwezi yabadde ku kamera yaffe Ron Mark Kiyinja official gendayo subscribing so mugobere ne ku TikTok ate naffe tugobere ku TikTok tugobere ku YouTube zaffe Akuki Promotions ne Ground Media Uganda namwe abali wabweru TV yaffe Ground Media Uganda osobola ogiraba online akweri nnyo kwa from mobile ku TV ku website yaffe Ground Media gendayo osobola okulaba Ground TV oba Ground Media CEO Ground TV Ground Media Ground TV nandi je mbadde mbuuza ya kati so gendayo osobola okulabanga ate otuwagira ngeze n'olubuto sente ayina tetagambe mukazi
ebyo bikyalinda tukyazimba TV onoonya mukazi ajja atwala TV yaffe ate ina kugamba nejja bigamba mulala sokolindeko soko kati nge tugire akalango kono